gwe bayita Faith agamba nti MC KATS yamusiiga silimu. Naye ekintu kye nnina bagamba bawala mmwe mukyafa nnyo. Abawala abadeetinga basereebu mukyafa nnyo ate era mukyalwala ebirwadde bingi. Ekyo kyo kye nsobola obbagamba. Bw'oba oli eyo ng'oli muwala nga odeetinga abantu sina basereebu bokka. Kwa silimu tali mbasereebu, HIV ali buli wamu. Kati natunulidde oyo omuwala gwe bayita Faith eyavuddeyo n'agamba nti MC KATS yamusiiga HIV. Muwala oyo musiru. Kubanga if you play sex n'omuntu nga tomukebezza, then what do you expect? Ojja kufuna obulwadde ne waataba HIV. Abantu balina ebirwadde, abantu balwadde. Simanyi kiri mu bawala ennaku zino abawala tebategeera oba tebaasoma nga n'omwana wa P7 akimanyi. If you play sex with any person nga tomukebezza, there are chances ogenda kugetinga HIV. Kati omuwala ono ya playing sex, I think they had something ne KATS. Abawala bwe batyo babeera mu mabaala, baagala nnyo obulamu obuli ize. Bwe bamala okufuna silimu nga bajja batandika okwasamira ensi. Tibannange mundaba bansiize silimu. If you live your life irresponsibly, obulamu bwo kasita obanga obutambuza mu ngeri etali ya responsible, ebyo byofunamu. Oyo mwala si bwe basososiiga silimu. Bangi bakyabasiiga ate era bangi mukyafuna silimu kubanga obulamu bwe mulivinga bwa kisiru. Nze mbalaba nnyo mu mabaala n'olaba omuwala kubanga alabye sereebu naggwamu yenna. You are going to spend most of your days ng'omira ddagala. Mwe bawala mmwe mukyabonaabona bwe mutadde mu magezi. Kati abe ekyatuuseko oyo omuwala Faith kulivinga bulamu irresponsibly. Buli w'olivinga obulamu bwo ng'omuyaaye era n'ebijja okutuukako bijja kuba bya kiyaaye. Buli w'olivinga obulamu bwo ng'omuyaga era ebigenda okutuukako bigenda kuba bya kiyaga. Nze ndabye abawala abajja ne bakireyinga nti MC KATS abasiize silimu. They have something in common. They are stupid. Bajja kusiiga obulwadde. Omuntu ne mugwamu ku basereebu, sibanya mu dating celebrity, abantu balwadde. People sick. Tuyinza genda na muntu nga tomukebeza. And gwe nolowooza nti you are going to enjoy eddakiika 3 zigenda kutta obulamu bwonna. Just 3 minutes of excitement. Ekyabawala mu kiyigi. Mulekerawo okulivinga obulamu bwammwe irresponsibly. Omuntu ne silimu naako. How can you sleep with a person nga tomukebeza really? Nova inotandika okwasamira ensi. Nzondaba, those are the choices you took. Kweko okusalawo kuwasalawo. People mulekerawo okugamba nti ebintu bibatuuseeko nga temutegedde. MC KATS talina musango na mulundi n'ogwo. Abawala be bamweteekako. Bajja funa kye banoonya. Ate era nga bajja kukifuna. Sina mu MC KATS yekka. Kwa abantu bangi balwadde, people sick. Ninze ndaba abawala yenenena naggwamu ogenda kulwala. I promise you ogenda lwala. Mubeera mabaala mwagadde nnyo sente ez'amangu. Kati omwala Faith oyo omulaba ayinza okuba badde n'abasajja nga 7. Mwe nga mutunulidde KATS yekka. Alabika yalina abasajja nga 7. Nze wano nina abawala bemmanyi. Ayina abasajja 8. Ayina amusasulira rent, ayina amusasulira ennyumba, ayina amuzimbira ennyumba ya maama we. Naye kwabo 8 basatu balwadde. Mwe silimu ali Uganda.
nze nali neighbor we MC KATS ekyanja because ono mukyala wange Tasha ex wange we yali abeera ba MC KATS we babeeranga nengulaba obuwala obusiru bambi nga bobulaba buli mu baserebu simanya uya bawala mmwe mugende mukole mutandika okulivinga obulamu bambi kati listen tata wa Faith the man is disappointed nze simanyi muzimu guli mu baana bawala they don't learn kati MC KATS ayina love goba omutunuulidde ye kenyini yekyawadda KATS yekyawa tayina mukwano naye sebo osanga abawala abasiru mbwa mudating MC KATS era nze you see me tebyagala kola mugenda kulwala silimu ekyo kyonki babulira ensindwadde gwe kola ebintu bisatu woba yagala kulwala silimu webake n'omuntu mu Uganda nga tomukebeza nze abawala bajja wane wange nga tebagala kwekebeza Junior, I fear me, I don't want those equipments. They don't even work. Kumbe mulwadde nze nakatesting abawala basatu nga they are sick. Neti tebagala kwekebeza abo bolaba. So MC KATS munenya wabwerere ebyo ebiwala byagala sente bibeera mu mabala bikuula basajja gwe kuula abasajja sirimu ajja kukuula nze nkubuulidde sirimu mugenda lwala sirimu live your life responsibly gwe living obulamu bwongo omuyaayi those are the end results ezibeerawo ku bawala bwe batyo ne mutandika okunenya nze nkugambye baserebu tebalina love balaba dda abantu balwadde sina baserebu bokka Uganda ndwadde atubalina gonoria ngoveeri ngomala ofuna kyesirimu kyo kati ngojja otandika okutubuulira I didn't know you didn't know li mwana muto bane ekiwala ekyo kyetaaga okuba ekyo kifaith you see I didn't know you knew how oyito tuga nti I didn't know how to put on a condom mbu I didn't know mbu ne basiga sirimu twale eri mubeera mukuula basajja aba bawala bakuuzi bibeera mu mabala yebakanono enkya neyebakanono the friends share girls after getting HIV then they come on media bambi munyambe teri agenda kuyamba nze abawala mbabuulira sleep with people nga totadde mu bwongo you are going to make your family suffer tolaba nti onyiriro ina hips sirimu aluma so nze kyembagamba people live your life responsibly mulekerawo okubeera n'abayaye oyo omwala tate oyo Faith tate yamubuuzizza ekibuzo yamugambye watandika ddi okubeera ne KATS how did you even start watandika naddi okukolagana n'aba abantu bwe batyo ekyo nekibuzo kyabadde kikulu abantu abamu how do you even start dating MC KATS then you come and cry omuntu yavayo n'agamba mu HIV banene na sirimu era bakyamukwama kati wewe unyiza abakazi tebalina magezi abawala abamu temulina magezi mwagala nnyo ebyamangu nze mbalabaawo Junior I want to marry you you marry me simanyi I want to be with you watandika ddi obwa celebrity oba lwaki bwabamalamu mwagala nnyo okupostinga kati Snapchat yaleeta ebizibu buli muwala ayagala nnyo bamulabe biki bya postinga ku Snapchat we balibanga tebalina content they look for men naye ate abasajja be mupostinga balwadde lwa peer pressure ya Snapchat buli omu ayagala bamulabe nga bwadetingani mbabuuliramu nze mbeera mu mabaala bino mbimanyi people sick ne mupostinga ku Snapchat I'm eating chicken you are eating chicken or you are eating HIV umanyi mwe bawala mwe muddemu amagezi mutandika okulivinga obulamu nga bwa buvunaanyizibwa
if you get somebody mukebeze ekitegeera ne muli ku Snapchat bwe muzola amaaso kumbe abasajja be muyina balwadde kati oyo Faith kati mbomala okufuna sirimu mbwamu depression yomanyi kitegeeza gwe zinasoma psychology. Do you know what depression means? Walabyeko omuntu ali mu depression. Some of you are just stressed. Stressed is the body reaction towards stressors. How your body reacts towards stressors. Nekati omuntu ga junior is stressed. Stress bamulaba. Stress is a biological component. How your body reacts towards stressors is what is called stress. Toyinza laba stress or laba symptoms. Nekati you are stressed ogamba oli mu depression. Nemwe mwasoma omache baita depression igwe. Depression is a sense of losing hope. Omuntu yenna kasita losing hope mu bulamu yentandikwa ya depression. Oyinza ova mu depression omanya abagifiiriddemu ntunakira ne yeyimba mu omuguwa. Mumaze okukola ebibi byammwe mmwe mwennyini munoonyeza bisiriimu kwa siriimu bamunoonya bunoonya. Siriimu takwa nsirisi ze zimuleeta okera kumacha n'onoonya kisiriimu butaagala kukola abawala temukyayagala kukola tubulanga siriimu ajabba malawo mubeera mabala kuula basajja mwebaka n'abasajja 7 muve mu baserebu omuntu wena nogwamu kubanga olabye Junior, I need a kiss. Nze saa bintu byakumanyira. Nze beera mu mabala netunulira abawala n'ennyenya n'emitwe nga these girls are going to get sick. Bali omu beetunda bwetunzi tebaagala kukola. So people, it's high time to learn. Muyige. Obulamu bubwabwo teri yagenda kumekingira bulamu. And people use others. Abantu bakozeseza ddala abantu mugula obuuma bwa HIV mu buteeke wammwe mwekebeze tekitwala ddakiika kwekebeza siriimu naye obulamu bwo bwonna ogenda kuboomera eddagala lya siriimu. Live your life responsibly. Kitegeera eddakiika 3 eza sex tezikubalaamu kati abo ba MC KATS tebakyalina love. KATS talina love ye mwennyini teyeeyagala. Ekyokubiri KATS alabye buli kika kya mukazi. Kati mukazi kyagenda okumalamu MC KATS gwatalabye. MC KATS abadde mu limelight for the last 20 years ngali ku media. Bameka be yakalya. Kakati goloza gwasoose ojjo tutijjirako busiru bwammwe bwe bubalwazisiza siriimu. Era nze bwe ndaba omuwala nga yeekaabya neewuunya. Mwabeetega mb'omwaka gwakwetega oli eyo weetega neweetega abalamu. Awo nga nvuddewo MC Rich kutumiddeko nnyo. MC Rich kutumiddeko nnyo my brother. MC Rich yagambye nti talina buzibu ku Brian White by the way. Nayogeddeko naye MC Rich kumacha olwaleero. MC Rich nangamba Junior sina buzibu na Brian White. Brian White just namubuuza bibuuzo ne bimulema okuddamu. MC Rich we yakoze eki bwe yagambye. Uncle Brian MC Rich nayogeddeko naye kumacha naga nti atakuyinaako buzibu nonti atol. Kubanga Uncle Brian White muleke. Kubanga ikyamazima ddala Brian White ne MC Rich musobola okukwatagana. Owanze nzikiririza nnyo mu bintu by'okukwatagana. Ntalo za social media sibikiririza nze Tamale njagala nnyo gatta abantu. So muganange MC Rich talina buzibu. Of course yangambye nti Junior Brian White seminaako buzibu. Just namubuuza bibuuzo ne bimulema okukola ki
okuddamu nenga Brown White tebyamulema kuddamu just because forum gye mwali mulimu penge mumanyi kabaka penge muli wankwe penge oyo si mwangu. So MC Richie and Brown White, you are all my friends. Ira toyinza zevuma Brown White nga wendi. Of course I come and I defend him because nze kuwa facts. Brown White sete tezamu gwako bamulwanisa everybody knows. So abantu baddayo ku drawing board ne baddamu buto ne baddamu to restabilize their lives. Tekitegeza ati sete ziba zibaweddeko. People learn to go back to the drawing boards kat Brown White kyalimu. But I think by the end of next week police ejja kubemwa the program. Akomewe Uganda hatandike projects zeze yaliko. Kubanga police bachi yali eganye ekivulu kye abantu bali bajja kuba bangi. And remember police teyina money power. Emwezi guno gubadde muzibu nnyo kwa abanopo yadde bagala kolera mu kwekalakasa 8th May. So nenga it's so good tukwatagane tubeere wamu. Full figure yasibye Doniasia. Full figure yasibye Doniasia. Doniasia wavuddeyo bakutadde wawojja. Manyi mwe bado mwabaana ba TikTok mugenda ne mumanyira abantu. Mbusimanya muina abanene mu government bajja kusiba. Tubolira abanene boje bali. Nenga full figure ekitu ky'okusiba abantu kyose kituufu. Full figure naye weddeko okwo ku mpisa zo. Ogenda omala gasiba abantu ebitebe na full figure twabigaanagaana. Ntwe bya kisirusiru abantu osiba baaki. Osanze omuntu atudde wali takuvumye ng'otandika mga avaawo awo gwe wazimbawo. Full figure ebintu ebyo nabigaana ebintu by'ekisirusiru. Byogera ng'otiisatiisa abaana kati abaana otiisatiisa baaki. Kati ffe singa twali tusiba abantu singa twakasiba bameka. Ye abantu bameka singa baakatusiba. Full figure weddeko. Osusa okukozesa amaanyi ag'ekisiru agatasaana. Kati omukazi Doniasia talina kyali. Ne mukazi watu naye ali okwo ku TikTok yeeyiya. Ye erinnya lya Doni ani yali mwoyo Doni Kasasiro. Abantu bali okwo ku TikTok nabo beteredde obupeji bwabwe befudde ab'omutawana oba mazeeko emirembe full figure. Lwaki tobeerako eweema kindi n'osirika? Woba oyagala full figure ng'owulira oyagala kusiba jangu osibe nze. Siba wisdom kaye siba bajjo. Yes, bewenkana nabo. Ne kati Doniasia omwagaza aki mu bwa Doniasia bwe. Yenna tulanga ekiku. Mukazi watule ebyamusobedde Doniasia. Mbobuli jabeera okwo ku TikTok ngambwa ayina abanene. Kale n'owulira embwa ya Doniasia eno. Ne kati full figure kati oyinza President Museveni yagamba. Bw'otandika okusiba abantu n'okutiisatiisa abantu n'okutta abantu. It means your position is wrong. Add your people out. Bw'olaba ng'entegera yaabwe ya munguba keep quiet. Ne kati full figure ogenda osiba ono enkyo osiba oli nakanguubi. Kakanamu nakanguubi. Nitu ebyo bibi nnyo naawe. Singa buli ali mu gavumenti amaanyi yali agakozesa bwe gato. Bakoddomi ba Museveni singa tebaatutta dda. Neje bali lwabogo n'ekalugire basirise. Goloza bayina maanyi ki? Tebagayina amaanyi. Ne olaba lwabogo bamwogerako. Eyafumbirwa muwala wa president. Ne mwami Kalugire olaba bamwogerako. Kwejjo mwami lwabogo yabadde mu helicopter ng'agenze eri Antonde. Ne kati full figure who are you? Ebintu ebyo bikomye. Ke okozesa ebintu ebyo bitasaana. Eba tubaleke. Bwati bakubuziza beesonyiwe. Ne kati okuteeka Doniasia kati jangu osibenze. Siba wisdom kaye, siba bajjo, ani awo omulala. Amanyi tebagagereza kuba nafu. Bw'oba owulira oyagala kulwana ntalo full figure omanyi bw'olwanagana nabo. Ne va ku baana b'abandi, va ku bantu full figure.
fulufiga ebintu ebyo byesonyiire ddala. Kwezi sisuubira nti twagenda mu gavumenti wamma kutandika kusiba abantu. Nze Junior ne Bwonvuma banvumye ebivu. Olaba President Museveni afuga eggwanga lino bamuvuma. General Muhoozi, Supreme Command of the Armed Forces, Command of the SFC, Standby Generator, the President ow'ekkumi bamuvuma. General Muhoozi yali akuttaano. Abantu mubaleke boogere. Leave people to talk. Kye baasigaliza abantu bali bubi. Nze abantu ba TikTok bayiza we nange nalimba walana. Ne nagenda okulaba nga muli mu mbeera mbi. Nange era singa embeera gye mulimu nange gye nalimu era bye nandikoze. Tulesanga nnyo buyinza. Ono simwagala. Ate oli bamusibe. Onaafuuka mulungi omwo. Gavumenti mugitwalawo. Muleke kugizanyiramu. Bano abantu be batuwa obululu. Be batadde ku gavumenti eno. Sifa abagirimu. Kyobanga President Museveni era talina gwasiba. President Museveni waliwo omuwala yamuvuma. President Museveni n'agenda ku Facebook n'agamba oyo omuwala. Omuwala yagamba President Museveni nti naawe otwesibyeko. President Museveni n'amugamba nkwesibyeko. Naye naawe kyandibadde kirungi n'onneesibako kubanga onneetaaga. Ekisiba okunuma mu ggwanga lino abatalina buyinza mu abaagala mulage nti mu buyina. People who don't have power, you want to show that you have power. Ng'ate abalina obuyinza basirisi. Gwe baganda ba President Museveni olabako nga basiba abantu. Uncle Toyota abeera ku sipiiki wali yeetuulidde. Very humble man. Uncle Nzeire ye yali chief guest ku graduation yange, muganda wa president. Very humble man. Omuyita ne ku mukolo n'emmere n'alya. Muleke kumalako bantu mirembe. Muleke kumalako bantu mirembe. Eno social media bagikola kwogera. Abantu mubaleke boogere. Abantu bali bubi. Embeera y'ebyenfuna mbi, people stressed. Mukyukwata bantu, temukwata bantu bintu ebya kisiru. Bw'oba owulira oyagala bulamu bwo kubeera private, va ku social media, ani akuyitako. Gwe if you want private life, nze ninaana abantu mu Uganda bagagga, babeera mu nnyonyo teri abamanyi. Nemmwe mwennyini mukwata obulamu bwammwe ne mubuteeka mu mawulire, ate abantu ne bakwogerako, gwe kennyini n'obafuukira ekizibu. Gala akawuntiso zonna, bw'owulirayo anaakwogerako. Wano ba Medicine ng'okyabalaba, abaatigomyanga ekibuga ne ssente. Medicine ngo baasirika. Zali aliwo, golaba Zali akyayogera de boss lady. Donizera naye takyakola live. Because you can't be public at the same time you are private. You choose one. Ffe twasalawo okubeera ku social media kwasama. Segera. Kati byenjogedde ng'ovaayo onvuma. Ngera nkunyiigira. Era nange nga nkwambala. Bye nali ngamba oli omwana eyeekolera. Tegera. Nti eyeekolera weesonyiwe famire ya Bebe Cool. Nga naawe bw'oyagala Bobi Wine wo. Waliyo n'abaagalira Bebe Cool. Ffe wano tetuvuma, nze sifumanko mukyala wa Bobi Wine. Kaboyo mutabani we Solomoni. Solomoni twamulumba omulundi gumu bwe yali eri esimaaka. Ngayagala kumanyira ssomero lyaffe Bobi Wine. Eyo Kisubi ewangadde esomesezza baalooya. Gegamu ku masomero abakatuliki ge tuyina. Kati Bobi Wine yali ajooga essomero lyaffe. Mbukubanga omwana we poor performer mbukati bamuwalana. Ffe abaasomerayo nga tebaatuwalana. If you have ngomwana wo poor performer, don't blame the school. Sit down with the school as a parent. Ugambe nti omwana wange lwaki asoma bubi. Kyogamba nti kati mweri osomero mutabani wa Bobi Wine yali asingamu amaanyi. They are sons of generals in that school. General Muhoozi mwe yasomera is son of the president. Kati how can you destroy a school? We protect our schools because up to now they still ask me,
nze kasita omuntu yenna azanyira ku seta high gye nasomera. You become my enemy because certificate yange eriko seta high. Katwaba oli omwana oli omusomese yali omwana we King's College. That's bad. Bonna n'abalamuzi abasomera King's College owo bataddeko mark embi. That's why we fight for these schools. If you think you are bigger than the school, excuse yourself. Otambula ogende. Simaka teranga te advertising. Seta high te advertising. Na mugongo tekolanga ka advert. Kebe King's College buddo. Agala musubiru gala by'abaana. Kati mutabani wa Bobani yali asosomerayo. Bwagamba ntaddayo ligwa. Just butaba na common sense. Omwana n'obubonero wama yali tabuyina. Bakuyambye. People are not appreciative. Chowa Besigye yowe yamujjawo Aksam ali eri asibanviri. US. Mutabani wa Besigye Aksam teyasiba enviri. Bavuganya ne Musirwiki mu bizigo. Kafyani amwogera ko mutabani wa Besigye. She is abroad with the mother. Segera asiba mu saloon mutabani wa Besigye Aksam. Bwakyusa pafu lero bwasibeza penge encha bwasibeze Musirwiki. Katu ani amwogerako. So n'olwekyo ebintu bino mbitegeere by the way. We tetubyogera in bad faith. You can't be bigger than an institution. So I told my brother Bob Wine, omwana wo Solomon mutwale ebweru. Era bwato Solomon era bwe yasiba enviiri wano. Nengamba Bob Wine gamba mutabani we bye biviri abisomoluleyo. Tetwagala kudda wana ate tutandika okwanalizinga. Timne mutabani wa Bob Wine babadde balowooza muwala. Osegere. Bajja mukwana. Nga balowooza nti muwala. Nze nkubuulira. Wano mu Africa toyiza kuba mulenzi n'osiba enviri bajja kukwana. Nze ndina abalenzi benda bamubbaala. Ebitala bigenda ne bimukubamu asibye enviri n'afaananya ddala abakazi. Ogenda okutuuka nga ayina ebirevu nogagwe you man. So are you boys or you are girls? Nedda byewuunya. Just newuunya. Nga mugamba nti tuli babi. So Junior ebya gundi bituuseewa okunoonyereza. Tontwala mu bintu bya kunoonyereza naawe. Bintu by'omugenzi. Ebyo nagana okuddamu okubyogerako. Nagana okuddamu okwogera ku bintu by'omugenzi ku live yange. Omugenzi tumuleka awummule. Abatemu tuli bamanyira mu ggulu. The murderers.